nga patron wa volunteers. Njagala kwebaza kisooka byonna njagala kwebaza aba Agida Live olw'okutuyamba ne bagaziya bwetaavu bwaffe. Bakoze omulimu gw'amaanyi. Ekirala njagala kwebaza abantu bonna abavuddeyo bawulidde omulanga ogw'omukadde olw'ennyumba y'omukadde badde egudde ku lwa volunteers ne beewaayo okutuyambako. Bane njala beebaza mwebale nnyo mwebalire ddala mukoze omulimu mulungi. Kubanga singa temubadde mmwe oba oli awo ffe tuyinza obutasobola. Naye nga bulijjo ntera okugamba abantu nti omulimu gw'omukulembeze kukulembera abalala kubaako bye mwekolera. Gavumenti nga tennajja abakulembeze tusobolera ddala. Buli muntu yenna ekitundu ky'okulembera osobolera ddala okukulembera abantu abo ne mbako bye mwekolera. Ffe nga volunteers tukulembedde mu nsonga nnyingi ng'okulongoosa amakubo agabadde gaganya okulongooka. Tukulembedde mu nsonga nnyingi okuyamba abantu ku by'amazzi. Kati tuyingidde ne by'embizimbe. Twagala kwongera kukowola ebibiina ebirala nga Gomba y'ensibuko ng'abaana b'eggomba tube nga tukwata ku Gomba side ne side tulabe nga Gomba eva weeri okutuuka awalala. Abakulembeze oluusi bayinza otuyuwa nga bwe bazze bakikola bulijjo. Neffe bwe tunaabanga tusobodde okwekwata side ne side tujja kukulaakulanya Gomba. Ffe tugamba nti Gomba yeesooka ebirala ne bigoberera. Bwe munaatwala Gomba ng'ekisooka Gomba yaffe ejja kutereera. Njagala kwebaza ekyenjawulo Dr. Alice Kirumira. Omusajja ono mutabani wa Kalule Ssengo. Kalule Ssengo yabeerako omubaka wano emirundi ebiri. Naye twagala kwebaza olw'okutuzaalira omwana ow'omugaso. Kubanga bw'otasiima muntu by'akola oluusi omalamu amaanyi. Naye bw'omusiima yeeyongeramu amaanyi agakola. Akoze bino nga si mubaka wa Paalamenti. Naye abikoze olw'obusobozi bw'alina mu kuloobinga. Kale ntwagala mwebaza olw'enteekateeka eno. Bwe twamutegeeza ntwagala kuzimba ennyumba y'omukadde ono twali tuweddemu amaanyi nga tulaba ng'obugabizi obutagenda kulabika bulungi. Naye ffe ng'abaana b'abantu Bayibuli egamba nti ekyafu gwa kuteekateeka n'okutuukiza kuba kwa Mukama. Dokita yazze atuwadde matiriyo yenna agenda okukola ku nnyumba ya mukadde yenna okuva ku bulooka, musenyu, langi, seminti, buliti, mabaati byonna yabituwadde. Nasimisa ne toilet tuleke omukadde nga ali mu bulamu obweyagaza. Twakwebaza ne Wonale Bondayiro olw'okugula eby'omunda ng'omufaliso ne bulangiti. Kale nno abakulu abo beebale nnyo. Naye dokita genda mu maaso n'omutima ogwo. Bangi bakuchallenge baagala okumalamu amaanyi. Totunulira abantu, tunulira emirimu gy'okola ojja kutuuka ku buwanguzi. Big up. Ofaliso ne bulangiti. Ebinaba bibulako byonna eby'omunju mujja kuŋŋamba nja kujja nja bissaako. Kwe uli mwene bwaki sibyo. Ne twagala okwebaza abakulu abakulembera ekibiina kino kya volunteers nti banaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Ate nkiwerako obujulizi nti omulimu teguli wano wokka. Mukoze Gomba yonna. Naye naffe twabasuubiza nti munaatuyitanga ebbanga lyonna tujja kujja tukola ki tubeegatteko. Njagala okwebaza abakulembeze bannange abavuddeyo ku mulimu guno abatanavaayo era mujje tuyambeko omukadde. Ebyetaago bikyali bingi. Ennyumba yiino egenda mu maaso. Toilet omukulu agituwadde naye egenda mu maaso. Kakate eby'omunju ndabika nze ngenda okutandikirako. Era ssente ngenda kuzibakwasa. Oba guna bamutwalo gumu bamitwalo ebiri kumba mutandikira tujja kukola ki tujja kudda. Obufuzi byo bitutte bulungi tebitutte ng'abalala. Kubanga abalala basamba ebyobufuzi bya kukonagana nkokola ekintu ekitatusanyusa. Kubanga toyinza kulaba omuntu nga alina kyakoze ekifo ky'okukisiima olw'okukulaakulanya Gomba ate n'ovumirira kivumirire. Gwogwo omuze gwadde nagwo. Twagala okwebaza abakulembeze bonna batuuseeko wano ne mbaako bye mutukolera. Bwana Ndahiro tweyanzizza dokita yakava wano. Atukoze bulungi. Atugulidde matiriyo yenna agenda okuzimba ennyumba eno. Na simisiza ne mukadde toyi. In fact yagamba ti mu wiki 2 agenda tuyamba okulaba nga ennyumba eggwa. Kati omusajja ng'oyo ate bw'ovaayo n'ovumirira muvumirire toba mukulembeze mulungi. Naye Bwana Ndahiro talina ntondo ate talina muzoogo era bakulukuta bulungi n'omuntu aleta enkulaakulana. Naye waliwo bannaffe abatuvumirira batunyiiza kubanga twagala Gomba ekulaakulane. Ate abali mu buyinza be balemeddwa gikulaakulanya. Abatali mu buyinza beewaddeyo ekulaakulane ate abali mu buyinza babavumirira. Ekintu ekyo tujja kuvaayo ng'abakulembeze tulabe nga tubalwanyisa naffe. Era si kirungi kwogera muntu linnya naye mwami Saazi
bw'otakomye ku basajja bo kulekera kuvumira emirimu gy'abandayiro ne dokita tugenda kuva tukulwanyise mu butongole kubanga eky'omukisa omulungi amaanyi tugalina okimanyi obuyinza ffe tubulina tugenda kukulwanyisa kubanga tosiima bintu bikolebwa abantu kati omusajja wo n'awaddeyo $1,000 ku lw'omulimu guno kati ng'ovaayo ng'ogatalina kyakoze omusajja dokita akoze aleese buloka musenyu seminti simisa toyi ng'ovaayo ng'atalina kyakoze kale nno omuzogo tuguvumirira nze buli muntu yenna n'akola ekintu eggomba nja kumwaniza n'essanyu naye omuntu yenna n'avumirira ebikoleddwa nja kumulwanyisa ate eky'omukisa omulungi amaanyi ngalina gavumenti yange gye nkulembereramu yeri mu buyinza ekyo Marvin kimunyiiza naye nga ge mazima kale tweyanziza aba Agida bana Agida live nja kwebaza Filipo Kazibwe Filipo Kazibwe musajja nono musajja gwe mulaba ateekamu ssente ze n'ava e Kampala najja ateeka ensonga ku mutimbagano eberi mu kitundu ate nga tetumuwadde ssente kale naffe nga aba volunteers tubasuubiza Agida live tugenda kutambula nammwe bwana abaawo bwetaavu bonna mujja tugamba tukubba omulanga side side tube nga tubawagiramu ekintu kyaffe kyambuke kiba kibi okutenda ensi okuwooma niwerabira okuwaana enkuyege yakola ekiswa Saalongo Semata y'omu ku basajja abakutte Gomba yaŋŋambye no weekend gy'anaabeera ng'akomyewo ngenda kugenda nzitira akabuzi naye asiima emirimu gye nkola naye mpulira nga mukono gwange gwa ddyo Saalongo Semata nandibadde mpera nti wolifa bali tuziika ffena naye tuyinza obutafiira kumu Saalongo Semata dokita omulimu gwakoze Dr. Risi tukwebaza webali nnyo batugambye ogenda kuzimba enju eno paka ku roofing ne toyi yo batugambye osimisizza webali nnyo webalire ddala Honorable Ndahiro tumwebaza olw'obuyambi bw'awadde naye naffe nga volunteer manyi nze ndi mu kibiina kino ekya volunteer goli member si member nze secretary w'ekibiina mwebali omulimu guno so tukola omulimu gw'amaanyi nnyo mu bantu kyova olaba obukulembeze bwe tusaba tetusaba kunyumirwamu bunyumirwa na kwambala busuuti twosaba bukulembeze already bwe tuli mu kukola already fe tuli mu bifo bya fe bali be bali mu bifo byaffe Basada Marvin kansala to B kansala dako ekyo ground yakikiriza kansala wawa kansala Mpenja Sabo Kawunti ekyo ground yakikiriza abantu balinze kola ki kulonda na kulayira byebyoka wabula twebaza nnyo Agida live olw'omulimu gwe mukola bagayi mwe bali muli bakabi Jajja Philip Kazibwe anti mwefaanagana ne Semata muli bakabi nnyo Agida live y'amaanyi nnyo Jajja emadde ku kamera oli wakabi nnyo Saalongo Semata webalire ddala naye njagala